tugenze. Songo zina kale mukwana tulaba nkwanirizaako mu kutu gwaffe guno gwa KCM events. Nze Alfred Sembajwe Kalondoze muzukulu wa Mutesasira. Good President, tujja kubanga wano nga tunyinya amawulire nga begabere gatambudde mu weekend namba. Tujja kwogeranga ku nsonga eziri wano mu ggwanga lyaffe ate n'eziri ebweru w'eggwanga. Nazo tuzogereko. Nze Good President mu programu eno ndi Dr. Mulindo. Dr. Mulindo abantu balamuseeko. Nsanyuse nnyo okubanga wasazeewo okuteekawo omukutu guno kwe tunaakubaganyiza ebirowoozo ku bifudde mu mawulire mu ggwanga n'emitala waago. Ebintu bingi ebihappeninga mu ggwanga neera abantu bangi balina bye babiraba. Ebimu nga bivumaganya, ebirala nga bisuusuuta. Olumu nno nga byonna si bikulu era nga kibyetaagisa. Kakati wano ffe tujja kuba ndowooza tugasengejja, tugakenenula awatali kwekubiira wadde okugamba okuteekamu ensonga yonna ey'okwegwanyiza aba feelings. Tulina obukugu obumala n'obuyinza okwogera ku bifudde mu nsi yaffe. Kubanga nze ndi munnamawulire omutendeke. Nange ndi munnamawulire omutendeke. Kitegeeza we are professionals on the desk, on the bench. Yes. Kale, Doctor, oluddeyoko bye tukwasaganya mu ggwanga bibeera bingi. Naffe ffennyini tetubimalaawo, bitusinga n'obunene mu sayizi zaffe. Olowooza kino ng'ate waliwo kino ate nga byonna bya buvunaanyizibwa. Naye kisinga obukulu nti tubaddewo tusobola okugaayagaaya mu nsonga ne tulaba. Okay. Doctor, tusookere ku nsalawo ya kooti ku nsonga ya kooti y'amagye, General Court Martial. Omukulembeze ebigambo yabiwulidde naye n'atabuka butabusi. N'agamba nti bali engeri gye balengeramu ebintu bajja kuzaalira eggwanga akabasa. Nenkiramu obutuufu naye ate era nga kyetaaga okubaganyako ebirowoozo. Tusookere ku kyansalawo ya kooti etuyamba tetuyamba. Kaakati ekkooti nga yo kakiiko kuba taba mulamuzi omu akatuulwako abakugu babadde musanvu abakugu nga beekenneenye era bwe olabe banaatuula basula mu bitabo. Yes. N'ensala zaabwe ziba biba bitabo nga batunuulira ebyafaayo okuva mu mirembe mingi mu nsi ez'enjawulo. Ekika ky'omusango ogufaanana bwe gutyo baakisala batya era bwe baakisala batyo ki ekyaddako. Kati ffe tukkiriza nti akakiiko akalamuzi kakugu. Yes. Ate kituwa essuubi ng'eggwanga bwe baba nga akakiiko essaawa zino kakoonagana n'omukulembeze w'eggwanga twandibaamu akamwenyumwenyu kubanga nti akakiiko akalamuzi kali independent nti ate kati akateekawo oba akawa obuyinza oba nannyini nsi bamukaayanyiza nannyini maka agambwako nannyini maka agambwako gwe ddala omugenyi oyinza ofugumira mu maka g'omuntu naye we batuukira okugamba ssebo wadde wano wawona eno ennyumba sinjere tobalumiriza nti njere baba balabye siki sinjere tewekangabiriza nti wano wange teweewolereza abakugu bakugambye ennyumba siki sinjere. Abakugu abo mu mateeka babeeranga nga bw'olaba kiriina bw'abanga omuntu yakuguka mu kulongoosa bw'akugamba nti ekyo tekinyiridde kiba tekinyiridde. Gwe ne bw'ovaayo n'ogamba kinyiridde bw'oba teweekaza oba weewolereza oba teweewolereza oba weekangabiriza bibiri oba obikola oba bisatu. So kati ffe mu sayidi emu kituwa okukkiriza nti akakiiko akalamuzi keetengeredde era abantu abalaba ensonga nga bwe zirina okubeera. Ekyamazima tewali civilian kimutwala mu kkooti y'amagye. Ne bw'aba akutte emmundu osigala oli muntu wa bulijjo kubanga tebakutrainingangako ekifuula oli ow'amagye
kubanga is a trained soldier. Yes. Aina discipline mu kyakola. Naye ono atali trained okusula mu garage tikikufuula mmotoka. Omuntu omusanga nga ayina emundu oba ekyambalo ky'amagye tekimufuula w'amagye. Yes. Namula y'omusango gwe eba ndalamu bamukwate bulungi basooke bamanye ensonga ki emuleetedde kino. Naye kati bw'omutwala mu magye n'omulamula ng'abamagye ndaba ng'okuba okutiisatiisa. Obanga agamba nti yali trained. Kya trained. Singa gw'ova eri n'enkuba eŋŋuunyi essaawa zino bayinza obutanvunaana. Naye omusajja eyatendeka eŋŋuumi naye bamukwatako ng'akukubye. Tyson bamusiba obusiba. Because mu kutendeka byonna ebyokukozesa bakutendeka ne discipline n'obulabe obuli mu kyokola. Kakati omuntu atali mutendeke tebamuvunaana nga mutendeke. Omwana ni mutude wabanga ayogera nnyo. Kyobulaba wano ffe mu mawulire oba oyogera amawulire babuuza oyo ayogera ngaani. Naye k'ogamba ssebo ndi muyivu ensi ekuvaako okuleka ng'eriko ekyenoonya. Yes. Kubanga ethics tubiyitamu ne twogera media law abaawo okiwulira ne areas endala zonna zitukavalinga. So bw'obeera nga oli trained omwana ne wabeera ku university Makerere nga mugezi tasobola vaayo ne bamuwa kyambalo n'abeera w'amagye wadde wa police unless ng'agenze mu training. Yes. Kati mu kyo omuntu wa bulijjo asigala wa bulijjo wabula handling erina kuba ndala. Bayina sooka kubuuza the cause of this. Ayinza okuba employment. Ayinza okuba ayina obusungu somewhere somehow. Yes. Kakati mmwe mumukwata mumutulugunye naye nga temumazeewo kizibu. N'abalala enkya ne balabikawo kyobulaba batwalibwa mu kkooti z'amagye oba mu kkooti buli lunaku beeyongera wadde nga babonereza n'ebibonerezo ebikakayi. Kubanga ekizibu tekikola ki? Tekiggwaawo. Musooke wadde nga mulina amaanyi musooke mukwate omuntu oyo mumubudeebude mukakanye mumubuuze kino kyokola lwaki okikola. Ayinza okuwa information nnyingi gy'obadde tomanyi n'otyamu. Naye byonna asobola bikubuulira nga omulaze essuubi. Si buli kimu nti nno kiggwa na kubonereza. Waliwo omuntu ng'ekimubonyaabonya yeetaaga mitwalo 10 gyokka. Ye nga agamba ezo nzifuna bugagga bwange naye nga waliwo abalina emitwalo 10 naye nga bakyayina ennaku. Omuntu ensi gyekoma omukuba gyakoma okubeera buliifu. Omuntu abayagala bitono. Abayagala bitono. Oliyanze n'okugamba nti nze bwe nfuna we neebaka. Era wano njagala nkikutegeeze nti bw'obanga mu bulamu bw'ensi eno totuukanga ku level ng'onoonya wa bintu 3 byokka. Tonnaba kubaako kye waalabye. Ekisooka oteeka oluba weebaka nga tofuddeeyo wawawo naye woteeka oluba oba wawo oba si wawo oba ttooyi oba fumbiro oba mmotoka kasitoofu nawo oteeka oluba nga teryakuza okusa nti vaawo. Ekyo kimu oyina ky'otadde mu lubuto kyekyokulya mbasanga nnyo ku street mpayo 10 oba nga toyeetaaga nnyama na muceere oba ewomo kyateeka mu lubuto nga teweetaaga nnyama na muceere nekyateeka mu lubuto kyoteeka mu lubuto. Kisembayo oyina ky'oteeka ku mubiri ekyambalo. Abantu bangi bali bubi naye balina ebyambalo era nga mu bubi bwabwe basobola oyitirawo ddala napenetrating nga tosobola kumanya nti abadde bubi. Ekituufu ng'ayambadde ekyambalo oyinza okulowooza ali bulungi we bali ku Serena waggulu we tuli. Kakati mu kyo batuulaawo n'olowooza nti bali okay. Gwe kasita ofuna ekyambalo nekyoteeka mu lubuto ne wooteeka oluba osaba bitono kubanga embeera y'obudde bwe batekuzibirirangako n'olaba nga enjuba egwa naye ng'ekyamazima tomanyi woogenda kusula tonnalaba nsi. Enjuba neegwa nga tomanyi kyogenda sula mu lubuto nga n'okusulawo woosula enjuba ng'olaba ekkirira naye nga tomanyi ngenda sulawa.
n'obaza n'ogamba ngende ku kyaki naye nga kyaki eri Mutundwe kyoyinza okwebakamu naye ng'oli ku UBC nakagenda n'okuva ku UBC okutuuka e Mutundwe kawera ekisobozesa kyokka okukatambula olina kyotadde mu lubuto kati bwe tebikutuuka nga kawepanka ekitono era oyogera bya mboozi kunyumyamu gy'omanye ensi ati embeera buli lwekkuba ennyo obeera limited ku byoweeyagala obeera buliifu nga gwogamba emitwalo 10 nengikwatako siridda mu mbeera mbi osooka n'oyagala emmotoka n'ogifunza n'oyagala epiki n'ofunza n'oyagala eggaali n'ogamba kati neetaaga kimu ngatto be bakazi ate n'engatto ey'ebbeeyi si gye njagala eyingira mu kigere mbandaba ente ekigere nkisabise be bakazi kakati ekituuka ku bakyala bw'aba avubuka ebirooto biba bingi n'agamba njagala omusajja nga yazimba njagala omusajja nga muvubuka muto talina mwana talina mukazi njagala omusajja nga alina emmotoka yeevuga yazimba yeevuga talina mukyala talina mwana tawasangako ali awo muvubuka alabika obulungi era n'omunoonya bonna abajjanga okukwananga bw'obavoola bw'obavoola ate ebbeere liri mu kifuba oli wakabi ekyamazima onyirire gye emyaka giba mizibu nnyo omuwala yenna abaanyirira n'ogenda ng'okula ogenda okulaba bw'obadde onoonya bw'oyagala ofumbirwa bajja ate tebagaana kujja bwe bakulyako bwe baweeta bwe bakulyako bwe bagenda kubanga mu nnono y'abasajja okuleka nga kisajjasajja naye omuvubuka gwe gwe weegomba ali mu myaka 20 teriyo omusajja ayagala kusipendinga nga ali mu myaka 20 nga mutegeevu kuleka nga oliko ekikyamu era bw'obasanga nga basipendinga endirizasusi yaabwe ebaana mbi nnyo egyo gy'emyaka gy'osaba omulimu ne bagukuwa kubanga baba bakusuubiramu bingi gy'emyaka giba nga tegirina ssente nga asobola okudduka n'atuuka gy'ayagala kakati gwe gy'emyaka gye egy'essava ate oli mu kudiibuuda osasulira abakyala obawa bye baagala naye nga okubeerawo kwabwe naawe tekuliiwo tebali naawe wabula gwe obawa bye bakuggyako bye baagala kati mu kyo oba okola nsobi kakati baabakyala omulenzi bw'aba nga akwegombye mu myaka egyo n'alaba bye weetaaga abikuwayo emirundi mitono nnyo n'alaba nga omuzza mu kyalo n'akuvaako n'anoonya omulala kyova olaba tulina enjogera nti omulenzi yenna bw'akwana omuwala n'amusanyusa nnyo n'amutwala nga outing n'amugulira bye beetaaga amazima gali nti tali muwasa aba tali muwasa ng'akuwa buli kyoyagala kubanga homes are built not what not are found amaka bazimba mazimbe tebagasanga kwataako wano mu ngalo amaka bazimba mazimbe tebagasanga njagala omusajja alina ennyumba okitegedde kati omulenzi bw'alaba nga akuteekamu nnyo kitegeeza ye yateekamu nabula kyafunamu takiraba nga wa myaka gyo kyova olina onoonya bali abakadde kubanga emyaka gyo taliiwo kuba bali abayiseeko bo tebakwetaaga ali mu spending years wabula they are users takwetaaga ali mu kumukwonoona ali mu myaka gyakwonoona kati oloberera ku buno obusente bwajja akuwa ne bukutwalira obudde kati ogenda ozuukuka ng'omukadde oyo tosobola bbeera bbaawo ate n'abavubuka b'oyagala okuba bbaawo walinnya kiraasi tebakyakusobola bakulengeranga ng'okwata iphone kubanga nze mbalaba nnyo abawala tubasisinkana ne boogera naffe nga balungi bakaalaala nga boogera bulungi balabika bulungi mwe temunalaba balungi fetulaba abalungi naye ng'emyaka gigenze bw'aba yakola ensobi mu sekendulaawo n'afuna olubuto ng'ayina omwana ogwo talina musajja talina maka gateredde naye nga n'omwana ayina gumu nga ne ssente taziyina so tuli ku bizibu bya bakola ebikolobero
oluusi ne tutwala mu kkooti z'ekinnamagye nga tebandituuseyo nga beetaaga kubudaabuda. Ya abantu ebatwala mu bumenyi bw'amateeka bingiko naye ate ekibimalawo kitono nnyo. Nga bwe twagambye nti omuntu ensi bw'emunyiga abeera brief ku byeyeetaaga oba limited ku byeyeetaaga. Okay. Abantu abo bwe mulaba bakola ebikolo tebeetaaga kinene. Abamu baaguba. Era mu kuguba kwe yamala kuyaayaana n'atayambibwa. Tebeetaaga kinene, beetaaga ki? Ebyo ensonga ziringa nnya abantu ze beetaaga. Tuzogereko tuke tugende ku nsonga endala. Ekikulu abantu beetaaga okumanyisibwa ebituufu. Bategeere ebituufu ebitali bya kujinga. Tukuumiddwa nnyo ku kulimbibwa. Tukulidde ku kulimbibwa. Saakaasi mungi mu ggwanga lino. Nti oba ne mu nsi za Afirika endala. Omuntu n'akula ng'amanyi nti oluyimba olw'amaaso ameeru luyimbi w'amaaso ameeru laweza emyaka 6 nga kyamanyi naye nga tafuddeeyo nakufaayo kumanya nti yayimba oluyimba luto yali munnayuganda alina okuba yitajjangako mu Uganda ebiseera ebyo. Ekigambo w'amaaso ameeru yakijjawa yali ategeeza ki? Abantu si balungi mu kunoonyereza information balina nsange. Ate ng'omuntu bw'aba akutegeeza yenna alina ensonga nga 3 z'asinziirako okukutegeeza. Yawulira? Esooka yawulira. Lugambo. Yakola research. Nedda. Bantu batono nnyo abayogera ebya research. Bamuyigiriza ebisangawo. Ensonga ebisinga abantu abatubuulira babeera kintu bayita personal interest. Yali akugamba ekintu nga yalina kyagoba. Zi social media zino ziriko abantu bangi era abantu bangi bajja ne boogera ebigambo bingi naye nga bamaze okutegeera Uganda yaffe eyagala ki. Bw'oyogera ekitali kituufu kye bataagala like soofuna ntini kati oyino nate teri ayekolerera kusemba kati omuntu kayogerewo kyamanyi nti si kituufu naye nga kibajja otegeera afune ku likes ki ennyingi viewers and followers. Kati ekyo kyonoonye nnyo okutegeera kw'abantu naye ne social media bwe zaali tezinnatuuka twalina obulamu bwaffe obwa bulijjo ng'era abantu balina kye tuyita gambling and politicking era byakolanga nnyo eyo mu bitundu ebyenjawulo okusobola okukyusa obwongo bw'abantu batuuke bakolere ku sayidi gye baagala. Kati ekyo nakyo ne kifuuka buzibu. Kati personal interest bw'oba tonnaba kuteekinga information jjukira tuli ku mulembe oguyitibwa information communication technology nti kyomanyi kikulu nnyo era lyeddagala lya buli kimu. Buli kyotamanyi kiba kizibu kyo kyokka kyomanyi kiba tekyali kizibu kyo. Kakati abantu abasinga amaaso bagegese social media okujjako solutions naye ate nga ababawa solutions z'ebizibu balina ebigendererwa byabwe ebyekusifu kye tuyise personal interests. Era ng'ebigendererwa ebyo ze likes ennyingi kakitegeeza oba tokyasobola kufuna kituufu mu bulamu bwo. Omuntu afaayo oba kugamba ekikyamu kubanga tussaako nnyo vidiyo nnyingi ez'amagezi ne bataziraba negwe essaayo ebyekisiru olabe. Kati ekyo simanyi bannayuganda batandika ddi okwagala ebitali bituufu naye nga bebbo. Naye nga ate bebbo. Ekirala perception. Munnanga omwana wa pittu tategeerera kyekimu n'owa nassale aye tategeera kimu n'owa secondary ndaba y'ebintu naye ate tategeera kino n'owa university. Wakyo tuyita nassale understanding, primary understanding, secondary and universal understanding. Bw'otandika okulowooleza ku universal level of understanding oba wanjawulomu era ebiseera ebisinga oyinza obutategeerekekwa mu byoyogera kubanga byo bisusse Uganda kw'okulidde ne ku byolaba. Kyova olaba ebiseera ebisinga twogera ebigambo mu lulimi Uganda
naye omuntu nga takutegedde nugamba mbyogedde mu Luganda mbyogedde mu Luganda luno si Luzungu si Luswayiri si Luchina naye n'agaana okukutegeera because ebigambo by'oyogera bisukkulumye okutegeera kwe kiba kiyita perception. Perception entegeera y'omuntu ne personal interest bikyankalanya nnyo ebintu bingi. Omuntu n'awulira n'agamba n'awulira omugamba nti bamute ye n'awulira bamutte si kyayagala tayagadde bamutte naye enseemu emu bwegasegasse saawundi z'ebyo ebyogeddwa yekyo kyategedde. Obadde tunyonnyola ku kiri eky'abantu okulemerayo naddala bano abakozi b'ebikolobero ekibalemezaayo nekiyinza okuba gye nti beetaaga kintu kitono beetaaga ebintu bitono nnyo badogambye kubamanyisa abantu beetaaga okumanya ebituufu era ebbanga etunaamala nga tukuba saakaasi yebbanga ebikolobero gye bijja okukoma okuba ebingi. Ekyokubiri abantu waliwo batuuka nga bamanya ebituufu naye nga tebalina buyinza ku bituufu ng'omuntu akimanyi ekituufu naye nga talina buyinza ku kituufu either nga bw'anaayogera ekituufu tajja kusavayivinga oba nga bw'anaayogera ekituufu tajja kufuna kyateekeddwa kufuna ate nga naye yeetaaga okubeerwa bw'atyo n'asalawo okubeera mu bbanga atetenkanye obulamu apangirire obulamu mu lutalo lw'okupangirira n'okutetenkanya akoleramu ensobi. Ekirala abantu nno balwadde emitima na mukwano gwange nga tukyogera nnyo nti abantu balwadde emitima ojja kumubuuzaako wasiibye otya eyo nnyabo oba ssebo awo wokka n'asumulula emboozi akongoliro nakunyumiza bitandika mpola ne bimaliriza nga obudde bungi bugenze si lwankubadde nti ayagala nnyo okwogera naye omutima mulwadde kati afunye baagabanako nabo ekimuli ku mmeeme kati alina ttayiza abataayize ekitali musango kati obulwadde bw'emitima abantu beetaaga obbalaga nti tuli wamu nammwe tuli wamu nammwe ekyo gavumenti kyerina okukola ng'ekozesa tuli wamu nammwe naye buli lw'omulaga nti gwe toyina makulu tomufaako kino kyetugamba abantu nti omukkufu tatuuza lukiiko lw'abayala b'ekalakaasi tasobola kubanga yobedde abakkuze ate nabo baba bamulwanyisa gwe wakutadde ate ffe otugamba kimwagala tukozesa mukumbamba tujja funayo olunaku tugenda kwawula mu segmenti zaffe ez'okusinkana dokita nga twogera ku by'omwoyo n'omubiri leero katubeere nnyo ku nsalawo y'abalamuzi baneeno etuggusaawa naddala mu kugamba nti kooti z'ekinnamagye ki ekigenda okuddirira nkwata ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga kitegeeza kikyanunudde byani kyasumuludde baani kakati bwe tutunuulira enjawukana waliwo ebintu nga bw'oba mukulu awaka ng'osanze abaana nga bazannya emizannyo nga bw'oba togitegeera bulungi ogiyitako otabanyega kubanga ojja kubanyega obawa ebibuuzo bingi taata yategedde atya nti guno omuzannyo mubi yategedde atya omuzannyo mubi yaguzannyako oba ye amala gatugaana kuguzannya bw'aba amala gatugaana kutuzannya liri taata ono omutegeevu ekimala okulemesa n'abazannya okuzannya mulova mu budde bwaffe kati naye nga gwe bambi walowoozeza bulowooza nti gwe bazannya bulabika muki mubi kati ebintu ebimu bw'olaba osooka kulowooza ng'omukulembeze nabisobola kino bwe nkyogera kitutwalawa kiyinza okunnyambula wekyamazima abakulembeze bwe basuulira obonete oba wanene nnyo bagamba omuzira afiira watono just kulumba kintu nga tosoose kutegeera wa
wekinakulemerera wekinakuyambulira kati omukulembeze w'eggwanga okuvayo n'agamba abo bebakola tebabitegeera ng'ate bo bagamba twabisoma kiyinza okuggula amatu g'abantu bangi abadde tebategedde kigenda mu maaso kiki kyotegeeza nagambye byogera mu Luganda nti abantu bangi babadde bawulira emisango naye nga tebalina interest mu jjo nga bagiwulira naye nga tebalina interest mu jjo omanye okukiwulira kirala n'okukyagala kirala naye ate omukulembeze bwe yeenyigiramu kimala okusisimula emyoyo gy'abantu bangi era ne kiwa ettutumu ddene nnyo ababadde mu lutalo olwo for example kati olwaleero abalamuzi bagenze mu byafaayo nti tebakolagana bawakanyiza omukulembeze so singa teyanyezo tebandibagulumiza kiraza nti omukulembeze yabadde ng'atwala abantu eri yabadde akaka kubanga bw'otunuulira n'essimu n'enjogera ya akulira ebyamakomera bw'owulira eddoboozi olaba nga si musanyufu olw'abantu bebasomboola buli lunaku lwe bamutwalira agamba bayitiridde ng'oggyeko okuba obungi si be bagwanidde tebaludde ne kwalimanda abantu babasalira kati kitegeeza ono akulira bw'aba yakinyiigidde n'abalamuzi ne bakinyiigira gwe gwani waliyo abalala waliyo audience endala etalabika naye nga gyeri yeemulugunya kitegeeza osigadde mu bbanga n'abantu abatono abakunoonyako ekyokulya so president yakunamye si kunama kyokka wabula mu lulimi bagamba yeerabisizza bakuyita kwerabisa yeerabisizza kati abantu bagenda tutandika okuteeka amaaso mangi ku buli kigambo kye kubanga bino biraba nayonka obanga abakooti egambye nti emisango gyegirire ne mu kooti za bulijjo gy'amagye gireetebwe baba amagye bokka be baba bavunaanyizibwa mu kooti z'amagye for discipline meaning they are trained nga bw'ogamba kati kitegeeza aboogedde bakugu era ogenda obbawa ebifo ebyo byonna ng'okakasa nti balina obusobozi okukola ekyo kibalekera ng'omukulembeze ekyo kikola ki neweefuula atawulidde nobikolera mu mpukumpuku olumu nno noyinza n'obutabikola okimanyi nti engeri gye tuwonamu ebizibu okuweefuula ataliiwo kyabuvunaanyizibwa neweewussa otya abaganda bakiyita kukibuusa maaso nobanga takiraba abalala bakiyita kwewussa naye ng'okiraba ate ng'okiriko naye n'ogamba wano asiise teyejjusa ekituufu n'osigaza ekitiibwa kyo n'olema okusisimula emyoyo gy'abantu emirala gyebase kubanga bano bokka abalamuzi balina nabo ate connection nene ate eri silent yotamanyi tebasobola kuvaayo ne basala busazi fwa ne boogera ebyo nti abamagye abatali bamagye tebagwanidde kuvunaanyizibwa mu kooti y'amagye kizibu omulamuzi ovaayo n'akyogera bwogezi ffa baba balina foundation ate baba ne information kwe basinziira kati tetumanyi oba omukulembeze yakirowoozezaako ekyo nti abantu bano batuukidde okwogera kino amaanyi bagajjeewa omukulembeze bayogedde ne mutabani we n'awagira ate nga bonna bannamagye be bakulembera amagye bombi bo bagamba nti bano tebabitegeera bajja kuleetera eggwanga obuzibu omuyekera ayagala kutemula kitaawe wamba ggwanga mwe nga temuwoza bamutwale mu kooti z'abantu ba bulijjo kaakati waliwo okuteebereza omuntu tibuyeekera n'okukwatira mu buyeekera omuntu nti ayambadde ebyefaanaanyiriza ebyamagye kubanga abayeekera ekisooka baba tiimu era baba newe bakampinze era ng'ensi ebamanyi abayeekera tebabeera mu buyitebatosobola nti bayeekera nga tebategeerekese era beerangirira nti ffe tuzze olwakino kati omuntu atanduka kuleva eyo abeera tasaanidde kukakaatibwako kintu oyinza n'okuba
oggulira amatu g'abantu okutegeeza abantu nti kuba omuyeekera kimufuula omuyeekera kubeera ng'alina akabinja katambula nakayina ekigendererwa ekyokumamula ku gavumenti yakategeka ddi nga security weeri yakategeka ddi tulage ebyafaayo okuviira ddala kuba okutegeka obuyeekera si kintu kyangu naye watuukira okukategeka nekamanyikwa nekatandika no taking action kubanga omuyeekera taba na kyuma kikola byambalo by'amagye aba yabijjawo waliwo abamuwa wabiriwo abamuwa bava bweru wa ggwanga oba bamunda mu ggwanga bwe bava bweru wa ggwanga lwaki bandibadde bateekawo omuntu okuyeekera gavumenti etambula obulungi kitegeeza waliwo bitatambula bulungi nga nabali bakikkiriza ate ze baba abo bokka kubanga ekyambalo baba bakikolera China kitambulira mu mmeeri oba mu nnyonyi nekiyita mu bantu abasukka 10 okukituusa kwabo kuba tekiba na kimu biba bingi kitegeeza birina n'okuba byawadde omusolo so mukumbawumba okwangu obuyeekera kinene mukko si kintu kyangu kyakumala gasiba ku ki naye nga bantu boogerayogera obuyeekera kati eyo eba njogera ey'obutiitiizi nti gwolowooza nti bwona akiteekawo abantu bakankane batye bagambe bwenakola kino ono ayagala kwonoona mirembe mu ggwanga mubi nnyo naye ng'okuyeekera eggwanga si kintu kitono kirimu emitendera mingi nnyo nga ne gavumenti tosobola nakuyitawo security eri mu ggwanga naddala nga Uganda eggwanga eriri bwero equipped to the extent lisobola okukuuma ensalo zaalyo neyitaliumba n'ez'abalala kale nga tumbawumba ku nsonga eyo ey'ebyo byonna olaba biggwera omukulembeze n'ekitongole ekiramuzi bannansi ne bannamagye abakwatibwako ku nsonga eno where do we end? What is the fate of this whole story? Kakati bw'otunuulira ebintu ebyo byonna nga bwe bitambula fe aba information abakirowooza nti woowulirira information ku luguudo eba eri wala kitegeeza mu kaseera kano bw'otunuulira engeri ebintu biyinza okuba nga tekitera kubaawo kooti kubeera nga kontana n'omukulembeze kyagambye tekibaddeewo nnyo wano kibangawo nnyo kiri awo lwaki kati weekiri kitegeeza waliwo obusungu emabega obutono obuzibu bw'okulowoozaako nga tebuli mu bannamateeka bokka kubanga kyasinza okuneewuunyisa naba makobero kanfe tulinze Ssaabawolereza gavumenti atugambe nebuuza Ssaabawolereza wa gavumenti agwawa kubanga amasiga gali asatu agafuga eggwanga palamenti judiciary ne executive kale Ssaabawolereza tetuganye naye kooti kyesaze kiba kiragiro kubanga bwe mba mugenda twala abasibe eruzira temusobola kugamba Ssaabawolereza agamba ki kitegeeza mba mukkiriza mu kooti byebyokoze eki era kooti yekusindikewa eruzira era yekola ki yekujjayo kati kitegeeza bw'otunuulira kati otunuulira audiences zino nti otunuulira bannamateeka n'otunuulira bakulu b'amakomera n'omanya kuba twogera ku bakulu b'amakomera ekyo kitegeeza amagye butereevu kakati ekyo kitegeeza ffe kiba kyamaze ddu tukubamu ekifaananyi nti abakungu b'amagye bangi si basanyufu ku nkola egenda mu maaso engeri ebiragiro gye bitambulamu kuba naakubya omukyala wo oli bamusimba mu kooti masho yandibadde atwalibwa mu kooti za bulijjo civil cases so kakati abantu bano bannamagye kitegeeza bali eyo abatali basanyufu naye nga basirise kubanga order kitegeeza nti eggwanga lyo limaze okweteeka mu matinga olw'ekigambo ekitono ekyo omukulembeze kye yayogedde liba limaze okweteeka mu matinga kitegeeza akantu katono nnyo kasobola ovaako okukyuka kw'amagye negagamba nedda kubanga ebiseera byonna gye buvuddeko yonna n'ebyafaayo byonna biraga ti amagye gawamba gavumenti tegagenda tegasookera wano kitegeeza nti bizze bibaawo
era nga bitandikira kantu katono amagye gano gabeera loye ebbanga naye wabeerawo ebintu ebiganyiga ate nago biganyiga negamba bino binenemu naye ne basirika kati bwenyigiza ennyindo ennyo gireeta omusaayi batuukisa ne beekyawa ne bagamba nedda ekimala twetaaga kino ku lw'abangi katukole obwenkanya oluusi nno nga tebeetaaga ku lw'abangi wabula nga beetaaga okulaba ku bulamu obulala so mu bukulembeze bwonna ku mutendera gwonna in any office omuntu nga bagimuwadde asaanidde okusooka okulowooza ku audience abantu bakulembera bagamba ki mu butono bwabwe mu bunafu bwabwe mu butasoma bwabwe mu butaba na mirimu gwabwe balina kinene nnyo kubanga omukulembeze tafuga bisolo tafuga miti gyokka so kyabuvunaanyizibwa okubawa ebitiibwa ennyo mu bulamu bwabwe mwe batambulira kubanga gwe be bakuwaniriddeeyo gy'oli otherwise singa baba tebaliiwo tosobola kufuga bisolo kati abakulembeze bangi mu mitendera egy'enjawulo bayisa amaaso mu be bakulembera nga balowooza nti kiggwa ku olwo naye ng'obulamu babukyeyongerayo n'okusingako awo so nga n'ezzadde lyetukule tuzaala liba lituuse okufeesinga ku bikolwa byaffe kale katumalize n'ensonga ey'e Congo nga bw'ogiraba etabanguse abakulembeze ba wano buli omu atunulira munne mu maaso n'akangabala era n'alumiriza Kagame alumiriza abawano tasonga nnyo mu president naye agamba nti wano we bafubutuka abayeekera Ramaphosa Cyril Ramaphosa South Africa agamba nti mmwe bannange oweeri Kisekedi ibintu bimusobedde Congo eno bannange n'akomadde okubonaabona ki ekigibonyaabonya kakati Congo erina ensonga nnyingiko lwaki bagiyiikiriza otyo okusinziira ku nsinga bweri Congo abantu batandise okugikwatibwako fitina n'obujja olw'okuba siddene nnyo eribyawo kwegamba erirabika nga liriko bingi ebyokukolerako ate ebitakolebwako kati kubanga okuva edda nedda okuwamba kwava dda ne Buganda yawamba amasaza n'egaziwa kati amawanga agatolodde Congo galaba nga ensi eyo eri vakanti tewali kikolebwawo kati eyo nebeera ensonga ddene nnyo kisidene nnyo ebikolebwamu bitono nnyo ate nga ffe wano tujjudde twetaaga n'okweyongerako ewala tukolereyo ebira tukolere mu factory nga n'abanyarwanda bakola ki bwe bakiraba nabo bakirenge gye bali kumpi awo sirino tusobola okutandikirayo obulamu era oyinza okutamanya lwaki entalo zibeera ziri nnyo erwana Congo awo bayinza okubaagala sala ku Congo abaki abanyarwanda bwetuliko peace ebiri part of Rwanda mu mbeera yonna kasi katono bw'okagerageramu kalimu amawanga 10 ng'otadde kumpi 12 okatadde mu Congo kakati basaleko mutuweeko naye nga balina sooka kunyigiriza kubanga bagamba nti if you want peace prepare a war weegala emirembe muteekateeka olutalo kati tebali mu lutalo mbu kubanga balina obusungu balina olutalo olw'okubala bateekateeka kubba bateeka okubagala salako oba bwe bateyeegasse ku Rwanda obeewo akatundu ekibangizo ekisalwako nakyo kituumibwa ensi endala nga bwe kyali Sudan kituumibwa ensi endala nakyo kirina omukulembeze waakyo kubanga mwe temukifuga kyabalema mukoma Kinsasha oliwo ebitundu nga kumpi byefuga byokka bukyanga bayinza weeggwanga libaawo kyefuga kyokka kati eyo ensi abagezigezi bo baba batandise tukiraba nti kirimba nsi ya Katonda teyali feya kuddira asalo oyinza n'okwesanga nga kyamazima history omanyi repeats itself nga Congo okugezebwa bwetyo waliwo ogutundu gwe babba ku Rwanda waliwo gwe babba Uganda Sudan nga bagenda babbako gwe ne gugaziwa nnyo naye ensi esigala erina history oyo olumu naliko ku mukolo ogumu yali mbaga ng'omwana Omuganda awasizza omwana Omunyankole mubaawa speech omusajja omukadde yagamba tuli basanyufu nnyo olw'okuba omwana waffe omuwala afumbiddwa omwana Omuganda ndiso kutunenyongerako
musango lwaki muli basanyufu lwaki mwagala nnyo abaganda bawase abanyankole n'agamba bw'otunulira ekitundu Masaka kyawambibwa kuwunya kwa Nkole era bwe tulaba omuganda afumbiddwa mu Ankole tusanyuka nnyo ti ati tukomezaawo omusaayi gwaffe okawuliddako bo kye baagala nti buli muntu afumbirwa eri bo balaba beeyongedde mu nnamba banunudde omuntu kubanga bo bakimanyi nti abaganda baawana abasinga ate Banyankole abeerwengo naawo bawogola biki Banyankole n'amawanga amalala geetoolodde awo so kati bo balabanga abakomera tebakiinaako buzibu ti omuganda awasiza omuki omunyango tebakisanganga koona buzibu kuba bakimanyi bulungi nnyo nti namba abaganda basinga beeri ate era ngege mazima kyoba olaba okususula mu mawanga si kiki si kirungi oyinza osusula muganda wo ng'ekyamazima gwe tomanyi isitolewo gwe tolondola byafaayo byo era ogenda okumaliriza nga kakwatewa gyekali so kati bano bakijjayo bulungi kati kyendeesa ekyokulabirako nti abaako abanyarwanda bayinza okuba historically nga bakimanyi bulungi nti ogwo ogusi kyogamba Katonda ye teyayagala Uganda ebeerengazi nnyo nga Tanzania ne Rwanda ebeerengazi nnyo nga Uganda naye waabeerawo amaanyi awo myaka mingi emabega n'olukujjukujju nga tezanyira ntalo nnyasaaki naye nga lwabanga lukujjukujju oli najja n'asenga wano n'agamaze okuva wano naye nga taali ku nsalo kwazannyira by the way nakyoyogedde kyendabye kubanga obubwakabaka bwanjawulo katunulira awo Congo awo Eastern Congo abasongola be Uganda abo nabo bali awo abamba abanyarwanda eggwanga lyali awo nga ligawolaba nti Buganda naye wano weeri awo kati nebwe n'ogenda otematema amawanga bano n'obasalira eri ate bano n'obazza eno kuwoolera ggwanga ati bali mu kuwoolera eyinza okupa point number 1 number 2 nti nagambye waliwo okubala n'obujjo obwokuba nti kino kisi kinene ekyokubiri waliwo okuwoolera nti ensi eyo ekyamazima eyinza okuba teyali nnene bwetyo naye nga bajja beewaŋŋamya ne bakufunza abalala ekirala nti engeri Congo gyerimu ebyobugagga bingi engeri y'abantu gye batwalamu ebyobugagga yanjawo esiŋŋana waliwo ne yakola seduction n'abakwana abagamba nzika mbakolera enguudo wano firi kambakolere mutemuze baguzi bulungi ng'akitegeera bulungi nnyo nti n'ebyange binaayitawa bano bone baga obusungu bwe tuyina tetwetaga bawadde 10 bitwala butwazi kati nabali beerwanako nabano beerwanako n'ekisembayo nti engeri gye kiri nti gusi gunene abantu bangi nnyo abalina programs kubanga waliwo kituyita pressure groups zibeera kibibiina byabannabyabufuzi naye nga biri sponsored oba nga biri initiated by the government the leading government kati ebiseera ebisinga bayinza okwagala okuteekawo pressure group eyo naye olwokuba Congo si ddene gamba kabatandikire eyo kyekinaawo ekifaananyi ekirungi bano nti bano bayeekera baddala nga batandikira mu ggwanga tekisoboka kubanga basecurity babuuza bakikotandika batya ebibuuzo biba bingi naye nga ate bekitandikire bweru w'eggwanga kyangu nnyo kyakumaintaininga wadde nga gavumenti eba ekitaddemu amaanyi so kati ezo zonna nsonga ezikuuma olutalo lwa Congo so Congo bigwera wa Kisekedi tebamunyiga okumuyingiza East African Community kati era bakibala omanyi omuntu yenna ng'anaakusobya asooka kukwana kati baamusalira amagezi n'ayingira mu East African Community kitegeeza waliwo byatayina amateeka tegamukkiriza nga bwolaba wano United Nation nti waliwo bintu bitulaba nga si birungi naye ng'omukago Isirayiri munaye byebadde ekolanga naye nga munaye gutukubako waliwo bali abasooka abanene era bo we bali Security Council UN Security Council yes buli wetaba mu mukago kitegeeza okkiriza tiganya terms and condition teweekangabiriza teweekaza kati yakkiriza okuyingira mu mukago gwa East Africa kitegeeza ayina okukkiriza ebintu ebimu biyite wakkiriza ebyensuubulagana bitambule
ate gwola baddo basuubula baluutinga batugamba nedda ebyensuubula tebikola ki kati gwotandisa obiwaayiriza ekirala kubanga olaba batwala bingi naye nga baali bayingirawo nga bamaze okutegeera ne strategies batwala biki babitwala batya ate nga tebagambwako kati gwe nokkiriza kitegeeza bakutegeka kati alina okukkiriza eiza okuva mu mukago okuva mu buyinza oba okukkiriza batwala ebintu bibatwala aleme kufuuka ate omuzungu yaliwa ye nga tebamugambako bano bo bebalwana abafirika fe tulwanira ebyobubbi anti kati omuzungu ye ebiseera bisinga yeteekateeka nga naakola ekintu n'amanya n'obunafu we bukola ki we buli ye omuzungu asaamanya obunafu bwe talina kira kyeyeetaaga kumanya akimutwalira emyaka mingi omuzungu ng'anaakubba naye ng'anoonya bunafu bwe kati bw'ajja okubba bw'akolako bw'omuntu tayinza kubanga akubuulidde enjiri n'olokoka n'obeera mukatuliki n'obeera musiraamu era kyekiri ekkonga n'obeera musiraamu bulungi ng'osobola n'okutta muganda we atasiramuse n'olowooza mbu okyasobola okugaana nga batwala golodi tosobola tolinaago magezi kati ye akuteekamu ng'osobola okutta omunno olw'eddiini osobola okutta munno olw'eddiini naye nogamba ebyo bigolodi ate asooka kugonza mutima nti ebyo bigolodi bitalina makulu byansi eno naye yaga akusomesa okubeera byensi eno byanonyi byabutaliimu ensi tulina eggulu tuyina eri kuba kupama bimuli uziye kuja okusanyuka kuyimba kati wamala okudekamu eyo sayansi toyiiza kutandika kugamba kulwanirira bintu ebyo akulaga ebyensi bulamu bwe bugagga lwaki nfa n'ensi babitwale kupiika eddagala naye ebibira byeddagala babitwale akakupiika okugema kwegamba obwongo bulina engeri gye nazuusa endwadde awo enkambwe kati ye mulimu endwadde zaffe zetulina mu mibiri gyaffe nga serozi mweziri naye nga ziri n'eddagala yezitakkiriziganye nazo nga wooliteera mu mubiri gwe ppa nga zisituka ate yakuguza eri antibacteria yakuguza antibacteria ate yeyakulwana lino erigema kwigamba nakujangalanyizaawo yakubuulira enjiri ate yakubba ate yagamba bino byansi byabutaliimu ate yabitu ate bwomugambako gamba seruganda muganda wange tuli muganda wange muye ndi muganda we muye nawe baba musiraamu omusiraamu munna afiira waka muganda we muye yesu mukama tuli baluganda mukama era bwemba mukatuliki ng'oli mukatuliki oba wa luganda mukiwulira muye oba wa luganda muye mukiwulira kati ekyo kyokka ekyokuba muganda wange muye kikusabira wali lubaga kikumala okujjako buli kimu n'abaganda bakirina bayagalanga okubba battanga naawe mukago tontabalanga nasiri kutaba newolabanga ntwala ebibyo tokolanga ki kati abaganda bano tebafa nenyiike etagambika sajja odotwatta nayo bona yanfuga bubi ye buli kaseera ekyemisana akirya wano nekyeggula akirya wano tibyalaba yabwerere sika mukago tugalawo sawa mukaga gwakyo tagenda waguza akanyamako ayina okukalyako wa mukago tomulesa akantu ate we tali kuyitako wadde n'olumu tinaguzeeyo jangu tulye abaana bo ne batakuta nobeera mukago eye ng'onyigirizibwa oli mukago yerubaalo natatereera alimu omukago obusungu bw'omukago bungi batuyisa bubi nga tukyali mu mbeera eri kakati wano buli omu wa resistance nnene buli omu takkiriza siyanse mwanzira nnyo nange abaana bali okubasiikina lweyo sayansi because bali batta omukago gwabwe ate omukago ne gutabanyumirwa ate tebalina kyakkola baali balina paka bava mu bulamu bw'ensi eno abamu nga baafa lwa mukago bavuma omukago ne bafiirwa n'obulamu bwabwe kuba edda omukago ng'omuntu afa nofa olw'okwonoona endagaano kati omuntu naafiira mu byebbira mpanga ebyo kati oyo omwoyo gwe tegulibeera happy of that family never
kakati okukulwanagana kwebyo bikubeerawo kungi nnyo abaami babonaabona ne bakola batya ne badda eri so kati okubbiŋŋana nga buli omu akozesa olukujjukujju tekyatandise jjo kize kibeerawo mu ggwanga nga buli muntu akozesa olukujjukujju bwe okubaako gwaweeterako ekkoona bankubadde amateeka bwe gajjawo n'obukulembeze nagamba bw'okola kino ovunaanwa so nga ate era waliwo ababikola ne batavunwanwa. Kale njagala kubebaza mikwano gyaffe betutambudde ffenna nze Guild President mbadde ne Dr. Mulindwa tujja kuba nga tutuulanga wano nga tunyumya ensonga ezibeera ziriwo okwetoola ensi abantu tubaagaliza emirembe tugenda kuddamu kwogera ku ki omulundi ogujja ku nsonga z'emyoyo kintu kyolaba nga kikulu abantu kibabulamu ekirungo ekyo tubalina olunaku ndowooza leero lwa Sande eno broadcast ejja kufuluma olunaku olw'enkya olw'emmande kati tubawo olwokusatu nga tuba mu nsonga za myoyo olwokutaano ojja kuba nga nteekayo bya mikolo then wakati kati awo muwiiki interviews endala tugambye ku Sunday turecordinga ebibiira bibaddeyo mu wiiki enamba wangi lunaku lwa mikolo mikolo lubeerenga lwa mikolo ngamba nti tuyitibwa ku mikolo tebakuyita ku mikolo so tugambenga ku mande balungi nnyo n'olwokutaano oluba lulungi kati tujja kugatta ennaku bwetyo mpolampola tugakwogera ku maka kubanga nze bwe sadde gye nsinza okukola ennyo omanyi ffe abatiitiizi ky'osinga okwagala omanyi nti omuntu kyasinga okutya bw'aba anyiize kyayogera atya nja kukuba ejjinja ggwe naye nga waali wonna wa semiiti wonna wali peevuti tewali wadde akayinja naye agamba nja kukuba ejjinja omuntu kyasinga okutya kyasinga okwogera kyasinga okulwanyisa nagamba gwe nja kukuba omuggo naye ng'ekyamazima wonna waali waliwo byuma munagamba nja kukuba emmundu naye nga tagikwatangako naye gwe neefuna emmundu gwe naye nga tagikwatanga n'okugikubisa takimanyire okugitya agitya ntera nnyo okugamba nja kukuba omuntu amasasi naye nga n'emmundu sigirabangako n'okutya oba otya kati omuntu kyasinga okutya kyayombi kyalwanisa mu bigambo kati engeri gyenjagala ennyo omukwano ate n'amaka ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti empisa z'olaba mu ggwanga yeekera bubbi butemu twala tugende biva mu butali butebenkevu bw'amaka tujja kwesiba nnyo ku maka okutuusa nga gateredde kubanga tulina okunoonyereza okumala ku nsonga z'amaka tujja n'okwogerera ku nsonga z'ebika abantu balina obuzibu bawasangana byonna tujja byogerako tulabe amaka abaana basobodde okutegeera ebyo ebitategeerekeka naye bayibuli egamba beesimye basobola okutegeera ebyamabi bwa kabaka bwa Katonda balinyumirwa bayibuli nnambulukufu yeekugamba nti beesimye bakkiriza nga tebalabyeko ate nemala nekugamba naye siwakane nga nammemeye kubanga nze ndi mwoyo gw'oli mubiri kati okusalawo kukuba gy'oli tubikutuusaako kale tugambye tujja kukolanga ebyobufuzi ensonga z'amaka n'ebyomwoyo ye wiiki bwejjo tutambula nga ebisigadde tujja kubibaweereza nga nze Alfred Ssembajjo Kalondoozi Guild President mbadde ne Dr. Mulindwa nga tubaweereza musiibe bulungi musule bulungi mwebale kutulaba subscribe share comment subscribe share comment YouTube bagiyita KCM events kale mwebale kutubaako KCM tetukola mikolo gyokka bula tuzimba homes are beauty